Kasujja jaguze emyaka 5 musaserdoti ate n'emyaka 25 mu bwepisikoopi. Wano tuli wano Mitala Maria. Shall we do that? So we are going to clap. Kati tukuwengaleza 25. We may now take our seats. The Jubilarian, congratulations. Beya tumwe kungalo enteekateeka n'amakula. Ono omusajja talirejjula. Si mukusaba ojje. Mawokota, Mawokota. Mawokota ndikusikira Mpigi Ekijaguzo kya Archbishop Kasujja emyaka 5 mu Busoroti ate emyaka 25 mu Episcopi. My
omubaka wa Paapa, Sipiika wa Buganda, ab'ebitiibwa bonna, protocol observed. Ntwala omukisa guno, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bannamitala Maria, tuyimirire twanirize abagenyi bano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala tukaliti mujajja ali wano. Jajja we yakiikiridde White Fathers. Olwaleero nno tufundikira omwaka ogw'abakyala. Omwaka oguwedde gubadde essira tuyitadde ku bakyala nga tugamba kulaakulanya omukyala okyuse Uganda ne Eklezia. Kaakati ntwala omukisa guno okulangirira tewali kulanga kulala nti tugudde omwaka ogw'okujaguza obusosodooti ne bunnaddiini. Nzuuno ntumanga. Awo nno omwaka guno nga wefuba kunoonya baana abeegatta ku seminaaliyo bulamu obw'obunnaddiini n'okunyweza abalimu. Era nina essanyu nti n'omu gwe balonze okulira ettendekero eteekateeka abasosodooti Katigonda azaaliwo wano, Rekita waffe Faala Ssenkayidooli. Olunaku luno nno ate lusukulumyemu omubaka wa Paapa Agustine Kasujja. Omwaka wa 11 yajja mu ofiisi yange n'aŋŋamba njagala kujaguza. N'aŋŋamba naye nze mbadde Bulaaya, tukoze tutya? Ne tumugamba tolina bantu, ffe bantu bo, ffe magulu go, ffe birandira gyo, era weetuli. Olunaku luno nno tujaguza ekirabo eky'emyaka 5 egy'obusosodooti, ate era nga gy'emyaka 25 egy'obwepisikoopi obwa Ssaabasumba Agustine Kasujja ali maakati gaffe olwaleero. Ssebo Ssaabasumba Agustine Kasujja, webali kutuwa ssanyu, webali kujja. Era nga tujjukira tulina okunyumiza kungi nti gwe omuddugavu eyasooka, the first African okulondebwa omubaka okubeera omubaka wa Paapa ku lukalu lwa Africa, ssebo yogayoga. Leero wano we tuli ku Sanctuary ku Dembe has become an historical ground, kubanga this is history being written in Africa. Ono n'asimbidde ddala mu kisinde ky'abajjajjaabe eno Mitala Maria Mawokota. Omwepisikoopi omuddugavu eyasooka omubuze kitaffe Ssaabasumba Yozefu Kiwanuka Nakabaale naye yali wano. Mu musaayi gw'abajulizi Yozefu Mukasa bali ku Dembe omusaale. Ogwo nno ogatta ne mugagga Lubowa. Wamma Mitala Maria tetulema kujaguza olunaku olwaleero. Waliwo yali abuuza oba enetonya tunaakola tutya? Ne mugamba ejja kutonya ekye tulye tuzine kubanga Katonda asiimye era etonye. Njagala okutwala n'omusala guno okwebaza baganda bange be nkolana nabo. Enkulanaganya w'obutume bwe tuyita pastoral coordinator mu parishi yaffe. Olaba Father Joseph Sentongo ekyapulei wano yatwala ekyamasomero teaching commission n'ate yayambako mu kukulembera abakarismatic.
omulamuzi abadde atutte Yezu yali mu by'amalwaliro n'enkwasaganya ebya gavana obukulembeze. Mukadde Sista Jjajja, Sista Emma, mwemireeko tubalabe. Bannakaloli abaliwo basobola okuyimirira abayambako mu masomero. Awo nno tulina abasolo tebakola bokka. Omukolo guno ssebo Ssaabasumba w'e Kampala Paulo Semu Organizing Committee ekulirwa Dr. Edward Semafumu. Saba Organizing Committee eyimirire wonna we muli Organizing Committee manyi kati tuli omwana Ssaabasumba naye nga sino gwe tusaba okuddayo wansi totujuliza lunye mu kigo zaffe ng'abasosoloti tusadde kulege Kampala. Victoria Uganda tulangira mali ekijaguzo kya myaka 5 soroti ate alimeta ndio kitaffe Agustine Kasujja. Victoria Uganda segawagira twali Mitala. Mukolo gya kujaguza myaka 5 ya kitaffe Agustine Kasujja. Victoria Uganda. Jaguza Bishop Agustine Kasujja yali omubaka wa Paapa mu mawanga ag'enjawulo ne kati nga yawumula ekijaguzo kye ky'emyaka 5 ate na 25 mu bwepisikoopi.